Oli mulabe mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope tu eje media mikutu gyaffe egy'enjawulo oba akatuuka asooka osubscribing olikinge ate osharinge comment section weeri okubanga ate otuwa endowooza yo 0752 34 4 7 ne 0761 088 345 enamba y'essimu ate kosobola okuyita anobaako abyoteesa oba byobuuza okusinziira ku vidiyo eyo ate gy'olabye. Mukama tukwebaza kubanga otukumye nga tukyali balamu n'olunaku lwaleero olukeeseza luno luzibye atukuddiza ekitiibwa n'amatendo era twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Alinisa hotel mu kibuga Jinja enkya Sande ntawo ate ova ku kyakyo osobola okuba nga ate weefunira ku byokulya n'okunywa eby'enjawulo ate ku bbeeyi nga yakuteesa esi weeri wifi weeri tewali kerere ate obudde buba bukuzibyeko totawaana kusula kifo kituukaganye n'omutindo okwetooloola ensi yonna. Mugula Jamiru ndi mu studio za Daily Still Hope ne Daily Still Hope 2 okuba nga nkutuusizaako ddala ate show y'olunaku olwaleero naalo ng'ali ku kamera okuba nga ate akusikira ekifaananyi ekyo. Leero ku saa 6 ez'ekiro twatandisewo program gye tuyita warfare at midnight against witchcraft, okusaba okw'ekiro okw'omutumbi eri amaanyi gonna ag'eddogo agatulwanyisa. Ziba saa 6 za kiro ku mukutu gumu gwokka Daily Still Hope. Daily Still Hope tunedda eno yo ejja kuba nga ate kwasaganya bintu birala byojja okuba nga ate olaba. Kale leero tugenda kwogera ku mukyala gwe bayita Baba Vanga. Wali omuwuliddeko oba wali olabye ku firimu oba wali olabye ku documentary zonna ezoogera ku Baba Vanga. Waliwo ebyetooloola prediction ze yakola 2024 tegunaggwako naye abantu bagamba zituukiridde. So tugenda kukola Baba Vanga yaani, amaanyi ga yali akozesa ate okubanga alagula oba okwogera eby'omu maaso yali agajjawa abantu bamutwala nga nnabbi paka nakati abakyakkiririza Baba Vanga byayogera. Baba Vanga yazaalibwa muzibe yali talaba naye ate bintu yayogera bingi, so nkuleetedde ebintu byayogera paka ye waasuubira nti enkomerero genda kubanga ate etuukirira. Kati naawe kijja kuva eri ggwe okusalawo oba bituufu oba si bituufu. Ojja kukwata Bayibuli ate n'ebigambo byo bigeraageranye olabe either oba ono yali mwoyo wa Katonda oba ate sitaani ndowooza alina abantu be bawamba n'abawa okutegeera okw'enjawulo okusukkuluma kw'abaana b'abantu abantu basobole okuba nga ate babakiririza. Baba Vanga azaalibwa mu nsi bagiyita Bulgaria ate mu kibuga bakiyita Vangaria Padeva gyazaalibwa oba gye yazaalibwa. Ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwa 10 omwaka gwa 1911 ate n'atonnya ku nsi. Ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwa 10 1911 1911 Baba Vanga ate n'azaalibwa. Yafa omwaka gwa 1996 juzi wano. I was 6 years old. Mwabamu bwali temunaba kubanga ate muzaalibwa. Yafiira mu kibuga bakiyita era mu ggwanga erya Bulgaria. Yafa ng'awezezza emyaka egy'obukulu batugamba 84. Baba Vanga oyo gw'owulirako abantu gwe boogerako ate gw'ogenda okuba nga owuliriza. Citizenship oba we yawangalira mu kibuga bakiyita Ontaman Bulgarian, kitegeeza nti obuzaale bwe nga onogamba nti mu kibuga Kampala muna Uganda nono yali mu Bulgaria mu kibuga kye bayita Ontaman ate gye yali awangalira. Batulaga nti yaliko omufumbo mwana mu 2 yafumbirwa ate ndowooza bbaawe yafa mu mwaka ogwa 1962 yamusooka baali bamuyita Dimita yafa mu mwaka ate ogw'2000 ogwa 1962. Baba Vanga ono oba Baba Vanga
yamanyika nnyo bayakyaka nnyo mu mwaka gw'ensanvu n'omwaka ogw'ekinaana olwa okulagula kweyawa oba ebyo byayogera ate abantu ne babirabako nga bituukiridde. Kakati olunaku olwaleero njagadde kwanjulira Baba Vanga yaani ate nkuweeko obunnabbi bwe yajja ayogera tulabe oba byali bituufu oba ate si bituufu, then atujja kukomawo olunaku olw'enkya atwongere okusima ono Baba Vanga amaanyi ge yali akozesa gye yali agajja. Kale mu mwaka gw'2010 ndikatandike 2010 mwaka gw'2010 ono Baba Vanga yagamba World War 3 olutalo sematalo olwokusatu lujja kutandika mu Novemba wa 2010 ate mu 10 ntandise okuwa obunnabbi kati gwegeraageranya otegeere nti Baba Vanga ono ebintu ebimu sitaani yali amulimba oba nedda oba Katonda kuba Katonda agamba genda beerawo olutalo lubaawo. Abana bagamba Mukama yatulaze olutalo jini ne lutabaayo kitegeeza abamu ziba ndowooza zaabwe abamu kuba kuteebereza. So 2010 Baba Vanga ono yagamba World War 3 oba sematalo owokusatu agenda kuba nga atandika era n'agamba nti sematalo oyo ayinza okutandika mu mwezi ogw'E11 ate akomekereze mu 2014 mu mwezi ogw'E10. Yoyo Baba Vanga. Baba Vanga yayongera n'agamba nti luno olutalo lujja kutandika nga bulijjo, then amaanyi aga nuclear gajja kubanga ate gayingirawo kye tuyita chemical weapons, nti luno olutalo lujja tandika nga bulijjo mundu na mundu naye gye lunaakoma okutambula nti ensi zijja kujjayo ebyokulwanyisa ebya nuclear. Bw'atuwuliriza tulaba ebyokulwanyisa bye tuyita ebya nuclear bye bino ebyokulwanyisa eby'obutwa. Paka nakati mu ggwanga erya Japan bakuba mu kibuga bagita Nagoya US yakubayo bomu ya nuclear ye paka nakati myaka miyitirivu bakyazaala abaana ab'ebitundu. So nuclear bamukuba awantu ayinza n'omalawo emyaka 10 ng'akyabakosa. So Katonda Baba Vanga yagamba nti olutalo olwokusatu World War 3 ajja kukomekeza mwezi ogw'E10 2014 naye nga ajja kwenyigiramu nuclear. Simanyi oba walulaba oba tewalulaba, yono Baba Vanga gwe bawaana. Kakati mu mwaka gw'2011 Baba Vanga yagamba as a result of the of nuclear nti olwa nuclear agenze maaso okubanga ensi zitandise okubanga bazimukola Northern Hemisphere oba mu Luganda sheshi will not be any animals or vegetable, then Muslims will wage war against chemical surviving Europeans. Baba Vanga agamba mwaka gw'2011 olw'okubanga nuclear yeeyongedde ekitundu kye bayita Northern Hemisphere nti tewajja kubeerayo bisolo byonna na vegetable bintu bya green kubanga nuclear agenda kubanga abisaanyaawo, nti era abasiraamu bajja kutandikawo olutalo eri abo abakozi b'ebyokulwanyisa abaana ababasigaddewo mu tundutundu erya Bulaaya. Bavanga yayongera n'agamba mu mwaka gw'2014 most people will suffer skin cancer and other skin diseases consequences of chemical warfare. Bavanga yagamba nti okutandika 2014 abantu bangi bagenda kulwala kansa era abantu bangi bagenda lwala endwadde ez'olususu naye nga ziviira ku lutalo olwa chemical kyeki mu Luganda. Chemical kyeki kale tugambe ebintu bye batabula ebintu nti abantu bagenda lwala kansa balala endwadde ez'olususu naye nga zigenda va ku lutalo olw'ebintu bannasayansi bye bajja batabula nti katukole kino tuzuule kino, tukole ekiri tuzuule ekiri. So nti endwadde ya kansa n'endwadde y'ensusu egenda kubanga yeeyongera. Simanya kyoba okiraba oba nedda abakazi muli muti eyo. Baba Vanga.
Baba Vanga yayogera n'agamba 2016 Europe almost lonely. Agamba mbu mu 2016 Bulaaya ejasigala almost ejasigala nga temuli muntu empty. Simanya abali e Bulaaya muli muti eyo. Baba Vanga watu yayogera. Baba Vanga n'agamba 2018 New China becomes world power, developing countries in turn operated from exploiters. Kyandibanga kituukiridde. Yagamba nti eggwanga lya China ligenda kubeera nga lye super power okutandika 2018 ligenda kuba nga lyetwala nga lyerinaggwano, era China eno egenda kukozesa gano amawanga agakulaakulana gano ga Uganda nkulaakulana bakozesa ago okubanga batulugunya abakozi exploiting the exploiters. Nti bagenda kozesa nnyo gano amawanga ga nkula bajja mutuzimbira oluguudo ne bamala oluzimba ne mubulwa ssente ezisasula ne bawamba oluguudo. Mwabiwulirako Uganda Entebbe airport gundi bali bawamba Nairobi bali bawamba Mombasa tugende Zambia ya Zimbabwe polisi bajiwamba. So Baba Vanga yakyogera nti omukyalina oyo ajja kujja nga asinika naye ate omukyalina agenda kutufutyanka. Baba Vanga n'ayongerako n'agamba 2023 gwe mwaka oguwedde Baba Vanga yagamba a little bit of change in Earth's orbit. Wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu ntambula ya sseŋŋendo kwe tuli, sseŋŋendo nsi. Tubanga tulina sseŋŋendo ez'enjawulo, sseŋŋendo Mars, sseŋŋendo Jupiter, sseŋŋendo Earth, Jupiter, Mars n'endala. Kakati agamba eno sseŋŋendo gye tuliko eno y'ensi wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu ngeri y'okutambula kwayo orbit. 2023 gwe mwaka okoze ki oguwedde. 2024 wano tebaatuwadde naye ate obunabbi bwe yayogera tugenda kubanga ate tukola ki atubukuwa. Baba Vanga tusoke tubukuwa 2024 tetwagala kubanga tukola ki tetwagala kubanga ate tubuuka. Ono Baba Vanga gwe tukugamba yazaalibwa Talaba, yafa Talaba naye yali alabira mu mwoyo. Simanyi omwo yali akozesa ki naki naye nga gwe kyoba omanya Baba Vanga agamba Baba Vanga agamba 2024 wagenda kuzuulibwa eddagala lya kansa nga lizuulibwa eggwanga erya Russia. Nga lizuulibwa eggwanga erya Russia era tukirabye Russia mawulire gafulumye yazudde eddagala lya kansa. Baba Vanga. Baba Vanga n'ayogera n'agamba nti tugenda kweyongera okufuna kye tuyita natural disasters. Ebigwa tebiraze simanyi floods, mataba, simanyi okuyuguma kwansi, simanyi musisi. Baba Vanga yagamba 2024 bigenda kubanga bikola ki abyeyongera. Ndikuwa prediction za Baba Vanga 2024 guno omwaka gwe tulimu. Baba Vanga n'agamba guno omwaka Putin president wa Russia agenda kuttibwa. Tunagumalako tulinde tulabe. Putin president wa Russia agenda kubanga akola ki ngattibwa. Baba Vanga n'ayongera n'agamba guno omwaka obubbi obw'ebyuma bikalimagezi bugenda kweyongera nnyo. Kukukubira anti ffe tukukubidde okuva mu Airtel line yo tugenda gisalako. Tukukubidde okuva mu MTN line yo teri verified. Ekeme kakati obubbi bufaanagana bwe butyo n'okubanga mubbibwa ssente kukuva ku account zammwe ez'ebbanka naye nga sente temumanyi ziraga bugenda kubanga bweyongera. Mu lulimi olufuutifuuti mu abatalya school fees ffe waffe twamulya yabuyita obubbi bwe buyitibwa obwa cyber attacks. Obubbi obw'okumitimbagano cyber attacks. So zezo prediction za 2024 naye ate tetunaba kumalako 2024
Russia yalangiridde oba mawuli agavaayo ddagala lya kansa mu baalizudde. Katugende 2025 omwaka ogujja. 2025 omwaka ogujja. Baba Vanga yagamba Europe still a little settled. Nti Bulaaya ejja kubanga tenaba kutebenkera. Ejja kuba tenaba kutebenkera. Katukiride 2028 gye tulaze. Baba Vanga agamba 2028 creating a new energy source, probably a controlled thermonuclear reaction. Hunger is gradually being overcome. Launched a named spacecraft to virus. Baba Vanga agamba 2028 enjala eyinza okulinnyibwa ku nfeete. Enjala eruma abantu mugamba tekala mojja tewa kubanga waliwo ebintu byagenda okubanga ate bakola ki baleeta energy source ensibuko y'amaanyi energy amaanyi like gabanga amasannyalaze nago naye nga amaanyi gali awo ganjawulo naye nga bagenda galeeta okubanga ate gakakkanya kye tuyita thermonuclear controlled gagenda kubeera nga gafugibwa thermonuclear reaction. Baba Vanga era gamba ebikaabi ebyemmere bingi launched a managed spacecraft to virus. Baba Vanga yanaabuka n'agenda 2033 abali babalamu. Baba Vanga abagamba the world economy is striving in Europe. Muslims rule. Baba Vanga agamba mwabali babalamu mu 2033 nti ebyenfuna ebyensi bigenda kola ki bigenda kudobonkana. Ate mbw abasiraamu baganda baffe baswabirina wasalamu wasalwatu bano abali mu kisiiwa inna lillahi be bagenda okubanga be bakontrolinga ebyenfuna. Bajuma Baumaru Bamuzafaru be bagenda okubanga be bali mu driving seat y'ebyenfuna. Baswaba muli mu kisiibo tubatumiddeko nnyo. Yesu yeebazibwe. Kakati tugende mu 2046. Baba Vanga agamba what? Any bodies stock organs can be manufactured. Replacing the bodies is becoming one of the best method of treatment. Baba Vanga agamba mu 2046 bagenda tandika okubanga bakola ebitundu. Semanya mukono gwange mulema ogwo nga bagutemako nga bakukolerayo omukono omulala. Nono Baba Vanga kolo yali alidde simanyi bitundu byange nabaana aliko egundi nga bamujjamu nga bakuwa nabaana omulala bamuyita Baba Vanga. Yali ava mu ya Belgium yafira mu kibuga bakita Sofia mu kibuga ekyo mu ggwanga lyerimu erya Belgium. So Baba Vanga agamba nti enzijanjaba gye bagenda otandika ng'okujjanjaba mu mwaka gwa 2046 si mpiso simanyi kansa bakuwewezeeko kigere kukijjako kukuwa kigere ekirala. Baba Vanga alinga agamba bannasayansi bagenda kubanga batonzi. Oyo bamuyita Baba Vanga akolo simanyi kye yali alidde naye nze nkulekedde naawe mu comment section otuwe discussion yo. 276 Baba Vanga yalaba ebintu. 276 agamba glassless society. Classless society chechi communism. Communism tugiraba mu ggwanga erya China. Nti enfuga ngeri mu China yegenda okubanga yefuga ensi yonna. Alinga agamba nti China ejja okubanga yefuga ensi yonna. Communism. Mu China waliyo kibiina ky'obufuzi kimu ndo communism. Baba Vanga n'alaba ebiri mu 2084 n'agamba waati nti mu 2084
the restoration of nature. Nature kyeki obutonde bugenda kubanga buzibwa bujja anti kati bwononeddwa bannasayansi buli kimu kyonoonese mbukakati awo obutonde bugenda kubanga buzibwa bujja obaani agenda obuzza Baba Vanga teyatubuulira. Tewali wano nakyayogera ku Katonda. Ne tugenda Baba Vanga 2088 a new disease aging for a new seconds. Nti Baba Vanga agamba mu 2088 wagenda kujjawo ekirwadde nga kino tugeze nga COVID we yajja bw'ate wano wagenda kujjawo ekirwadde naye ng'ate ekyo kittira mu seconds. Ekirwadde kittira mu seconds. Simanyi abali ba mu mwaka ogwo asimanyi oba mugenda kwekuuma mutya kuba si kya ddakiika si kya lunaku COVID yali akutwazaako ennaku naye kino kya seconds. Bamuyise Baba Vanga. Kale Baba Vanga yadduka mu 2097 n'agamba the rapid aging defeated. School fees awo anti yange aba akomi. Rapid kyeki kale mujja kola research mujja kumpa mu comment section. The rapid aging defeated. Waliwo ekigenda okubanga kiwangulibwa ojja kituwaawo okusinza ku Luzungu engeri gye walusomamu. Baba Vanga yagenda mu mwaka gwa 2010. Wane mwebaza there is still hope. Tuba tute mu 2010. Baba Vanga agamba wati artificial sun illuminates the dark side of the earth. Enjuba enkolerere egenda kubanga esaanikira oludda olumu olw'ekizikiza olw'ensi. China yakola dda omwezi oba mbadde temukimanyi. China erina artificial moon. Kati Baba Vanga atugamba waliyo enjuba enkolerere ate egenda okubeerawo naye ng'ate yo egenda kubanga eyakira oludda olumu olw'ekizikiza olw'ensi ng'ebuutikira. Kati awo simanyi oba egenda kubuutikira ludda ki oba Uganda tujja kuba ku ludda olwo abalibeera abalamu mu 2010. Tugenze Baba Vanga yalaba mu 2011 2111 years. Baba Vanga yalaba ki people becoming living robots. Kati mwabadde bagamba abantu bagenda bafula robots guno omwaka. Baba Vanga yakugamba gujja kubeera mwaka gwa 2011 abantu bagenda kufuuka bimpunempune ebikulekule biri awo bintuntu robots. Tugende Baba Vanga we yavaawo yagenda mu mwaka gwa 2023. Yalaba ki the war between small nations, big nations do not intervene. Nti olutalo masekati g'obuwanga obutono n'amawanga amanene terugenda kola ki intervene kyeki. To intervene something. What is the meaning? Kulufiza akome yatuwa mu comment section. Naye Baba Vanga bagenda olutalo wakati wa obuwanga obutono n'amawanga amanene will not be intervened. 2025 ano Baba Vanga alaba Hungary will receive signals from space. Mbwe gwanga libayita Hungary mu Luganda Hungary kyeki eggwanga libayita Hungary ligenda kutandika okufuna obubonero okuva mu bwengula oba bubonero ki Baba Vanga teyatulambululira.
we bunaabaawo tujja kudda nabo tubukuwe. Tugenze mu mwaka gwa 2013 aba mulibeerawo simanyi, Colonial underwater with the help of sympathetic cancers. Colonial inti nga bwe twalaba nti aba British be ba colonizinga ki Uganda, kakale tugenda kulaba Mwanga nga ga colonizinga wansi w'amazzi, nti kati wano nze afugawo nze wano wansi wa Victoria wange wansi wa Nile wange, wansi wa Indian Ocean wange. Oba bani abali bagenda colonizinga those are marine spirits. Simanyi bagenda colonizinga marine spirits, simanyi. Oyo bamuyita Baba Vanga. Baba Vanga yatutwala mu mwaka gwa 2014. Baba Vanga yagamba atya, animals turn half human. Baba Vanga agamba mu mwaka gwa 2014 ensolo zigenda kufuuka abantu ebitundu ebimu, almost a half of them. Kitegezo jafuna embuzi yo nga etegeera half of you. Animals turn half human. Nti embuzi ojalaba mutwe wano mbuzi naye ate eno ng'ekufaanana. Science kyali awo. Baba Vanga agamba mu mwaka gwa 2017 a new religion, eddiini empya. Simanyi ba ddiini ki, sasa tulina Intelligence Council naye atugambye mu mwaka gwa 2017 bali babalamu mulitukubira ku masimu gye tulibeera ne mutubulira eddiini eryo ne bakabona baalyo. Nani agenda okuba ng'alireeta? Namba yange ngenda gibalekera. Kale mu mwaka gwa 2017 Baba Vanga yalaba major drought. Wagenda kubeerawo ekyeya semayeya, ekyeya ni amuwadda egiraasi y'amazzi. Museme eddaamu nga bukyali, mugule tanka. Kubanga Baba Vanga abagambye mu mwaka gwa 2017. Mu mwaka gwa 2013 Baba Vanga yalaba a colony on Mars becomes a nuclear power and demands independence from the Earth. Like when the United States from England. Nti kusengendo Mars oba ku nsi gye bayita Mars kugenda kufuuka nga nuclear power. Mars becomes kugenda kufuuka nga yensibuko ey'amaanyi aga nuclear. Bwereyo sengendo Mars n'abali baako bagenda kusaba obwetwaze okuva ku nsi bajye kutuleko, nabo babe nga beetwala bokka, naffe tube nga tusigadde ffekka. Bamuyise Baba Vanga. Baba Vanga nga USA we yasaba obwetwaze okuva ku Bungereza nayefuga. Mu mwaka gwa 2017 Baba Vanga yalaba will stop too large eruption of volcanoes. Inti volcanoes eki okuwandagala volcanoes ziwandagala omuliro. Nti okuwandagala kw'omuliro okw'emirundi ebiri okunene kugenda kukoma. Simanyi oba gundi kyeze ziwandagala, ojja kola research. Mu mwaka gwa 2015 Baba Vanga yalaba sea colony fully developed abundant energy and food. Jukira yabagambye ekyeya mukakati mu mwaka gwa 2015 mbw abalibeera wansi w'ensi eyo
abafugira eyo bwagenda kulaakulana nnyo fully developed era bagenda kubeera n'amaanyi energy mu bujjuvu n'emmere oba baani abali wansi oba abafu be banaalyanga oba marini simanyi oba emmere bajagaza kyabali wansi andasi naye nze naawe simanyi bamwise Baba Vanga yali abeera mu ggwanga lya Belgium not Belgium mu ggwanga lya Bulgaria. Tugende mu mwaka gwa 2016 Baba Vanga yalaba complete mixing of Asians and Europeans abali mu bendo lya East Asians si gye tuyita mu ebuvanjuba Middle East si kyekyo abali mu Asia amawanga agali mu Asia Japan ayogera ku China ayogera ku North Korea ayogera ku Malaysia ayogera ku Philippines ayogera ku Thailand ayogera ku Miami ayogera ku Taiwan Hong Kong n'amawanga gonna agali mu Asia. Saudi Arabia eri mu Asia okuba waliwo kye tuyita Middle East then n'awalala ga Saudi Arabia eyo kata gye muli munne wa Jordan. Kakati Baba Vanga agamba wagenda kubeerawo okwegatta mixing nga wano kye tuyita cross breed kati wano wagenda kubeerawo okwegatta completely nga tosobola kwawula ava mu Asia n'ava e Bulaaya bagenda kubanga bafuuka kyekimu. Baba Vanga oba taata waabwe yagenda beerani oba America mu mwaka gwa 2021 Baba Vanga yalaba at the sun slowing thermonuclear process temperature drops. Bino byabadde mbate ebbugumu lingi atogenda kuddamu kaaba bbugumu temperatures zigenda kubanga zikendeera ebbugumu ligenda kukola ki kati abatanaaba awo mba mufunye chance teri kunaaba kuba ebbugumu libadde likunaabye abalibeera abalamu. Kakati tugende mu mwaka gwa 2021 in the search for extra banaye kanchirabe human comes into contact with what something terrible nti abantu bagenda kufuuka ekintu terrible kyeki ekintu ekitasoboka mu mwaka gwa 2021 abantu bagenda fuuka ekitasoboka kati government zigenda ba controlling saaki we batugenda bagenda soka fuuka robot kati wano bagenda fuuka ekitasoboka oba bagenda fuuka zombie na vampire omwaka ogwo banaye Mukama tinga wasoka nondeka nembeerawo nendabaku. Kale mwaka gwa 2026 agambye atya spacecraft forgotten to earth terrible new disease. Ebirwadde ekirala kigenda kujja ekirwadde waliwo ate kyeyatusoose tugamba kakati ate waliwo ekigenda okukola ki okusinziira ku bintu ebimu bye bagenda okwerabira ku nsi byebigenda okuvaamu ekirwadde. Mu mwaka gwa 2026 Baba Vanga yalaba planets gradually changing planetary orbit. Mars is threatened by comets nyonyezaawo COMETS. The meaning of COMETS nti mwaka gwa 2022 zino zisengendo zigenda kukyukira ddala n'entambula yaazo era Mars egenda kutiisibwa nnyo
jukira yatugambye maazi egenda kusaba independence okuva ku earth egenda kubanga yeefuga kitegedde okifunye kitegeeza ki kale kitegeeza comments compostic snowballs of frozen gases rock and dust that orbit the sun. When frozen, they are the size of a small town. When Vanga nawe tuveeko kakati tugende wamma mu mwaka gw'2027 listed physical constants are changed. Laws of physics changed. Kitegedde bagenda kujjawo obutawuni mbu mu mwaka gw'2027 mbu amateeka agafuga physics gagenda kubanga gakyukamu nga bwe tulaba law of Newton's law, gravitational force nga tokyewetaaga nga okasuka ekintu waggulu kisigalayo amateeka naye nga ate ezo forces Katonda yaziteekawo. Kale mu mwaka gw'2073 mixing yellow, white and black races, new race addugavu mu 2073 ogenda kukwata yellow si NRM, okwate white si be bazungu, okwate black si be baddugavu, bagenda kuvaamu ate race empya oba abantu abapya. 2079 power from nothing, power from vacuum or black hole. Tugenda kufuna amaanyi nga gava awantu awatali nga gava mu bituli ebiddugavu black hole oba mu vacuum mu space. Mwaka gw'2028 travel black in time, time travel inverted new contacts with aliens. Balibera muyitambula nezi alien mbu mu 2028 entambula egenda kukyuka nga muyisingana nezi alien. Ogenda wa alien ngenda Kampala tulako mu kyombo kyange nkutwale baba Vanga bandaye kyota tukoze waliriza. Mu mwaka gw'2029 the sun cools, tempts were being made to write it again. Mukama Katonda yatonde ebintu bibiri enjuba efuga emisana. Mu mwaka gw'2029 enjuba egenda kunnyogoga mbu era wajja kubeerawo okusala entoto y'okuddamu gikoleeza eddemu eryake bamise baba Vanga. Kale mwaka gw'2026 powerful eruption on the sun changing the force of gravity, beginning to fall old space stations and satellites. Bagenda kubeerawo okugwa kw'amaanyi n'enkyukakyuka ku njuba naddala erya amaanyi ago aga gravity agalemesa agasuula ekintu wansi ng'okikasuse mu bbanga. Mwaka gw'2029 mu Bufalansa Gorilla movement against Islam bwagenda kubeerawo ekibinja kye bajoyita Gorilla movement ninga kirwanyisa bazzukulu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatu wa salamu wa inna lillahi. Kale mwaka gw'2032 banange new important laws and secrets of the universe revealed. Bwajja kubeerawo amateeka amajja ag'ekyama agagenda okubanga gabikkulwa agakwata ku nsi
mu mwaka gw'2034 Secret of the Moon revealed mbu ebyama ebikwata ku mwezi bigenda kubanga ate bitubuulirwa balibeerawo. Mu mwaka gw'2031 something terrible is approaching Earth from space. Babitugamba dda nga tukyalina bato. Waliwo ekintu eky'obulabe ennyo ekigenda okujja wano ku nsi nga kiveeyo mu bwengula. Mu mwaka gw'2034 an accident in one of the artificial sun leads to drought. Bwagenda kubeerawo akabenje sinziggu ku mwezi guli gwe bakola ogutali nakyo bakatonda gwatatonda kijja kuviirako okubanga wajjawo ekyeya. Mwaka gw'2037 wagenda kubeerawo enjala nyamuwadde akatebe gye bayita Great Famine. Mu mwaka gw'2038 a new fast growing race wagenda kubeerawo abantu abapya oba entondebwa y'abantu abapya abakula ku speedi ey'ekizungirizi. Mu mwaka gw'2048 two artificial suns collide land in the twilight. Bwagenda kubeerawo okukoonagana kw'emyezi ebiri gino gye bakoze obukozi gigenda kutomeregana. Mu mwaka gwa 35 Vanga agamba the war on Mars violated the trajectory of the planet. Bwagenda kubeerawo olutalo ku sengendo gye bayita Mars olugenda okubanga lwonoona obuwanguzi bwayo. Mu mwaka gwa 310 comment eri gye nakusomedde comment hits moon around the earth. Bwagenda kubeerawo obubugabuga n'ebintuntu ebigenda okubanga ate bitomera ki abitomera omwezi ebigenda okubanga bivaako stones and dust. Mu mwaka gwa 397 by this time on earth killed all life, but mankind will be able to lay the foundation of a new life in another solar system. Twaleeri mbuno mwaka gwa 397 mbw abantu bonna ku nsi kuno bajja kuba baweddewo oba battiddwa, bw'ate wajja kubeerawo okutondebwa okulala okw'abantu obulamu obupya. Kale mwaka gwa 1383 Vanga agamba a new planet is populated by little fewer contacts between people. Climate, a new planet affects the organism of the people, their nature. Nti mwaka gwa 1383 bwagenda kubeerawo omujjuzo gw'abantu ku planet oba ku nsi emu tebagitugambye, naye ng'abantu bano batini oba bupigimi simanyi, era kijja by little fewer contacts between the people. Mwaka gwa 1385 the war between humans for resources, more than half of people dying out. Bwagenda kubeerawo olutalo lw'abantu naye nga balwanira byanfuna, era ekitundutundu ky'abantu abo bagenda kubanga bafa. Mu mwaka gwa 1315 the war is over, olutalo lujja kuba ng'ate luwedde. Mu mwaka gwa 1354 the developing of banaye kino ekigambo kiri civilization. The development of civilization virtually stops. People live flock as beasts. Ng'omulembe gw'okubeera abagunjufu civilization gugenda kuggwawo, abantu bagenda kubanga biki flocks, bagenda kubanga bisolo. Beasts bye biki mu Uganda? Beasts abantu bagenda kubanga bisolosolo. Mwaka gwa 1387 new prophet tells people about normal value religion. Bino byababa nga tebyogera kwadde ku Katonda
ono sitaani. Mwaka gw'enkumi ssatu mu kinaana mu nsanvu mu ena, New Prophet received support from all segments of the population, organized a new church. Oyo sitaani. Eyo church gye boogerako New World Order Program. Baba Vanga wuuno ayogerako. Mwaka gwa 1378 along with the church to retain new people forgotten science. And bagenda ekanisa ejja kubanga ate egezaako kubanga eza abantu okubaleetera okwerabira bino ebya science. Mu mwaka gwa 1432, new cities are growing in the world. New church encourages the development of new technology and science. Jukira ali science ade bamwerabidde nti wagenda kubeerawo ebibuga ebipya ebikula era ekkanisa egenda kufuba nnyo okuleetera abantu abo okubanga babayigiriza tekinologiya omupya oyo anaaba aliwo ne science. Tunaatera omala Baba Vanga. Tubadde ku mwaka ki 1302. Kakati tugende ku mwaka gwa 1302 era agamba development of science, scientists discovered in the overall impact of all diseases in organism behavior. Mubano okwongera okubanga science bamuyimusa, bana science bajja kuzuula overall impact of all diseases in organism behavior. Kale mu mwaka gwa 4 mu mwaka gw'1434 found a way to win any disease. Wajja kunoonya engeri yonna ey'okuwangulamu ekirwadde. Mwaka gw'1438 due to mountain people at least beginning to use their brain, more than 38% completely lost the nation of evil and hatred. Mbukakate mbu mwaka ogwo gw'1438 mbu abantu bajja tandika okubanga batandika okukozesa obwongo bwabwe era ebitundu 34 ku buli 100 abajja kubanga beerabiridde ddala amawanga gaabwe mbu n'ekibi n'obukyayi. Kale mu mwaka gwa 1459 getting to know God the man has final. Mbu abantu bajja kuddamu bamanye Katonda. Mu mwaka gw'1499 people achieve immorality. Ate abantu baddemu okubanga baseeguwala. Mu mwaka gw'1464 the development of civilization has reached its peak. The number of people living on different planets is about 340 billion. Assimilation begins with the aliens. Nti ogwo mwaka gwa 1474 abantu bajja kuba ate bazukufu nnyo era enamba bateebereza nti biliyoni 340 ey'abantu ejja kuba ate etandise okubeera nga ebeera ku sseŋŋendo ez'enjawulo nezi alien. Kale mu mwaka gw'1576 abundant universe with its no one knows. Twagenda kubeerawo ensi empya etamanyikiddwa. Mu mwaka gwa 1578 the decision to leave the boundaries of the universe while about 40% of the population is against it. Mwajja kubeerawo ekirowoozo oba ekiteeso ekyokubanga ensalosalo z'ensi azirekebwa era ebitundutundu 40 ku buli 100 eby'abantu tebajja kubanga bakola ki bakikkiriza. Mu mwaka gwa 1579 enkomerero y'ensi. Mu mwaka gwa 5079 years
the end of world. Oyo bamuse Baba Vanga yafa nga ine emyaka 84 mu ggwanga erya Bulgaria mu kibuga Sofia. Nkuyisizaamu ku biki bye yayogera okumala eri ebbanga. Tutandikidde ku mwaka gwa 2010 naye tujja kuddayo emabega atulabe byatandika okwogera kubanga kiwanuuzibwa nti yatandika nga akyali muto okutandika okubanga ate awa obunabbi. Okusinziira ku bigambo bye ensi ejja kuggwaawo oba enkomerero gye twogerako mu Bayibuli mu mwaka gw'1579. Abali babalamu mulitukubira kasimu ate mutubuulire ensi egenda kubanga eggwaawo etya. Naye okusinza ku bitabo ebitukuvu ng'ate si bingi wabula kye bayita ekitabo ekitukuvu biri ebirala biyinza okuba nga biri awo byefaananyiriza naye twogera ku Bayibuli ekugamba olunaku olwo akaseera ateri mwana wa muntu akamanyi alijja ng'omubbi teri amanyi lunaku teri amanyi mwaka teri amanyi kaseera. Kakati Baba Vanga wabanga ate yamanyi kitegeeza oyo aba Antichrist. Byonna byayogedde biva mu ndowooza ze wandibanga waliwo source eyali emufeeding ebigambo ebyo. Abali babalamu mu mwaka gwa 1579 tubasabira Katonda anyongere okubanga abanyweza kubanga mugenda sooka mufuuke robots, mugenda fuuka beasts, mugenda fuuka flocks n'ebintu ebirala. Simanyi we munaatuukira mwogo omwaka oba mujja kubaamu akategeera. Mbagaliza ekiro ekirungi mugula Jamiru mbadde okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso. Baba Vanga tujja mweyongeza olunaku olulala I think next week we munaaba mukyamwagala era wonna oba okyayagala Baba Vanga tuteereko nti tukyayagala Baba Vanga. Just type continuation. Atujja tegeera nti Baba Vanga mukyamwagala atuleeta ebirala ate byanaaba ate byayogera naffe tusobole okuba nga tubikuteera ku minzaani ng'omunyinyi otegeere nti byayogera bituufu yali Katonda yali amukozesa oba ate yali Sitaani yali amukozesa. Alinisa hotel yetuwa wano ku lwendo lw'amazzi nesobola okuba nga tukutuusako ebigambo ebyo. Yitayo mu kibuga Jinja alongo Iganga Road. Ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Olina party, olina conference, olina uyetaga birabo, uyetaga kyakulya kyakunywa wakusula yitawo. Nalonga abadde wano nga naye yeewuunya ebintu bya Baba Vanga naye nga ate alina okusikira ekifaananyi akikuleeterawo mu ddiiro lyo mu mmotoka yo ku mulimu gwo wonna wobadde otudde. There is still hope, there is still hope too. Tewe tubadde okubanga tukutuusako ensonga ezo. Tubagaliza ekiro ekirungi musule bulungi ate era mweraba.